Ona wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuzaako nti osibye oti afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiidde olwaza n'okusomozebwa okulala asatuka ku buwanguzi nkuyozayoza tuli ku MS Media nze Matiya Ssekanjako nyina Kanso Hassan Nsubuga agenda kubuuza tugatandika okwogera ebigambo Kanso buuza abantu. Sebo neyanziza nnyo okumpa omukisa guno MS Media MS Political Command Center abatulaba gye musinzira okutulaba mu nsi yonna tubabuuzaako. Eyo ye speed gye njagala. Abalina ebizibu ebyenjawulo tubasaasira n'abalina ebirungi bye mufunye. Ako ke kaliro ke njagala. Kali ke twali nnyanga tuve buyikwe. Kweno diversion gye twakwata. Omusajja wa Land Cruiser yagamba abasajja badduke motoka. Tubayozayoza abafunye ebirungi. Njozayoza jjajja namukadde Paulo Bia myaka 92. Tutandikira awo Kanso. Tutandikira. Paulo Bia awangudde akalulu n'ebitundu 5 mu 3. N'obutundu obugwamu ku buli 10. Amudiridde abadde mu bitundu 35 buli 10. Nakuba mu kinana mu 2 ali mu buyinza emyaka ina 92 egy'obukulu. Akutte ekisanja kye eky'omunaana. Kya myaka 7. Bannange. Ajja kimalako nga wa 99 ate tagamba ate tannaba kugamba bannansi ba Cameroon kye kisembayo. Abagamba akomawo ne mukijja. Era abawagizi be baga nti katunoonya kali akaddako. Naye mbwa akalulu takanoonyeza physically babadde batambuza kifaananyi kye abadde mulwadde era tanabana kutegeera oba balangiridde ani e Cameroon kuba ate gwe balangiridde tategeera gwe balangiridde tanategeera ali ku chupa embeera mbi nnyo ali kutaasibe otaasule oyo ali ku mimwa gy'abantu e Cameroon naye kati yawangudde n'ebiti kubanga manya abakulembeze ba Afrika basetinga percentage engeri gye bali nti ababasimbawo abeesimba ababavuganya babateekawo kati babasetingira ne percentage ya 35 mune tebava mu 35 35 babera wano Uganda babera mu 35 yena abera mu 55 54 awangudde n'ebitundu 5 mu 3 n'obutundutundu 6 mu 6 ku buli 10 kakati oli minister we era ye bamugambya addeyo kubwa minister bamuwe ekifo okubiri ekifo kye kikyaliwo era bamugamba dda nti bamala okulangirira gwe jangu otwale ministry yeyo by'obulambuzi mu maaso naye kiri mu ggwanga lino so Cameroon bwaba tubayozayoza okutuuka ku buwanguzi jjajja Paulo Bia myaka ki naye abakyali jjajja wange myaka 99 kale abajjajja oba muzzukulu kubanga alina 92 oba muzzukulu ye president asinga obukadde mu nsi yonna naye si asinze okulwako kubanga wanamalirako ekisanja kino ajja kuba yakabafuga emyaka 5 nga yali mu buyinza kuba kati yakabafugana mu 3 kati omusanvu gwe bamwongera ajja kuba abafuzi 5 si asinze si agenda okuba yasinze okulwako kuba tulina Nguwema naye gyali yakabafugana mu 6 wanamalirako kino ekisanja kye ekyatambuza kati ajja kuba abafuzi 5 mu 2 ate nga akyaliwo myaka 86 alaga akyali Nguwema Mbasogo wa Ikotolio jjini alaga nti atandika butandisi tanazikiza gwe wawuliddeko jjajja nga gandi kye kisembayo wano ali mu kunoonya kalulu anoonya kalulu ebyakisembayo mu ababimanyi era basenninde mbawulira baga nti akatunoonya kabiri 3 kano kawedde basetinze dda percentage byabakamalangirira 35 ku 10 na 5 mu 8 era 10 tulina kutambulira awo yerengi bagaba n'obusiga yerengi mutulina okutambulira so eggwanga litambula naye tubayozayoza abafunye ebirungi abafunye ebizibu ebyenjawulo era nga Paulo Bia kubanga ali mu birungi naye ate ali mu bizibu kubanga bamulangiridde naye ate ali ku kitanda Switzerland ali ku macupa so tumusaasira ate mu ngeri yemu kati anasobola okulayira simanyi mukulayira balinayo bagamba nti ekifaananyi kisobola okujja musemateeka wa Cameroon tekirimu so mwaka guno gwakufuna bakulembeze kyemmanyi wiiki ejja enagwerako nga ne Tanzania bamaze okulangirira Samia Suluhu kuba balonda lwa mukaaga lwa wiiki ejja nga 29 Tundu Lissu yali munda nali munda kulonda yakuzira mutuufu waliwo ebintu byotagenda nga byakubamalira budde tekuyina makulu kati kwa Cameroon bana bakugenzeemu nako tekuyina kubanga batute petition 8 mu Constitutional Council zonna ne bazigoba ne kati Cameroon obulamu bwayo bubeera ludda wa nze ndaba balina okuddayo ku drawing board okusobola okutereeza eggwanga ligenda kutabanguka myaka 5 ng'omukulembeze omu yafuga eggwanga kitegeeza sisimu yazimamira zonna ne wowe ofa tebasobola kukulangira okujjako ng'akwagala era kati kizibu nnyo n'okugamba nti Cameroon Paulo Bia yafuga eggwanga kizibu nnyo kubanga waliwo abalala abafuga kyamazima kubanga ne mu kalutala biseeko wadde
abadde mu ddwaliro akalulu konna emyezi 4 banoonya talina walabikiddeko wonna. Bakola akagologosi k'ekifaananyi kye badde bakatambuza bwe kazina londa Paulo Biya. Afirika bwete bwefaana. So tuli mu kaseera kazibu. Kaseera nange ndaba kakambwe. Nga ensi za Afirika tuli mu kaseera kazibu. Naye tumuyoza ate mu ngeri yemu ne tumusaasira. Y'omu ku bafunye ebizibu. Awangudde ne tanaba nabitegeera nti awangudde. Abantu nga batambuza nnyo video eri ye twakola mbu Ssemujju Nganda agenda wangula ekiro. Ne banga nti Ssemujju Nganda kiki? Mwesinga amukubira ekikopo kya mutawaana ddamu amukubira ekikopo abantu babuulire. Bw'obuzibu bw'abantu ba Uganda buli muntu oli bw'ayogera ku kintu ekituufu. Yali sho twayogera bwogezi ko ekituufu ekiriwo. Kubanga ekyamazima George Musimu nafunye amuvuganya kati tugambe tuti. Kati bwe tugamba wano ndi Museveni agenda wangula akalulu bayinza okugamba nti nedda. Nene Paulo Biya tubadde tukukyogera wano nga bagamba tulimba. Nti oli mukadde nnyo nga ani anamulangulira nawe. Yagimaamira. Waliwo abagamba nti Biya wava mu buyinza ffe tetusigaza mirimu. Yes. Kati na Ssemujju waliwo bagamba nti wava mu buyinza waliwo ebitajja kutambula bulungi ekira. Naye sisitimu z'ekira. Azina. Ate kadde bw'omuteekako Kyagulanyi nga ye candidate w'eno UPA ekira. Era awangula. Era Ssemujju amwangula. Ne wanaakubayo enkuŋŋaana 10 ekira. Ne bwakubayo 5. Ne bagenda kwesigadde zonna. Zimala kira. Tasobola kajja. Ajja kubeerayo ekiranga. Kati bw'obagamba bo tubalowooza nti bakuwadde ssente. Ye ntegeera y'Abannayuganda. Kituufu. Bo balowooza buli kimu omuntu basooka muwa ssente okwogera. Kituufu. So abalina ebizibu tubasaasira. Okyasaasira balina bizibu. Buganda First tukyatambula nti Buganda First y'erimu abantu abasinga okuba n'ebizibu. Mpapula zaaki ezo? Papula za ttaka nagamba nina petition eziwera 1000 mu office yange nga zikwata ku ttaka za ttaka babbi ba mataka andabe so ettaka lifuuse ettaka dio terina kuzanyirwako ttaka lifuuse ettaka zona petition za ttaka zina bya ttaka ebyo so waliwo ettaka lyendi mu kulondoolako ettaka eryo lyaleetera muganda wange Siraje Lubwama ebizibu. Siraje ono Siraje wange bwe yagenda ewa Fiona Balungi nga yeemulugunya ku ttaka lino ne bamuyoola ne balina ekkomera lyabwe era nze namugjayo nze najjayo Siraje Lubwama ng'embeera etabuse nenkubira Fiona Balungi ne mugamba nkuwadde essaawa 2 zokka ng'omutadde tezaawera era bwe twava ku simu n'amuta olunaku olwo bakwata Siraje twali tulina olikodinga ne Siraje kati nkubira Siraje essimu angamba kyaliko mu ofisi ya Fiona nzita mukuba essimu ate tetuyitamu ntuulawo ne Arnold Muganda Siraje olwo najja ne tuvaawo kati Siraje angamba ate basitone bakwata mu ofisi kati nze saamanya byaddirira teyabinyumiza byonna kati lyeri ettaka nayo lyozeemu nze nina petition kati eziwera 15,000 mu ofisi kati eryo eryaleta Siraje obuzibu liri ludda wa liri wano Kiboga liri square miles 4 abagundi bannanyini lyo omukyala bamuyita Besuseba Nanyonjo ne Namatovu Florence naye baaliguza omwami gwe bayita Ntambala Faustine Katimbo kati gwe baali muguza yasangako bannakigwanyiza abaali baliwambye square miles 4 ziyika 2500 mu nka kati waliwo abaali bawambyeko nga beegabanyizaako eka 3 eka mmeka naye nga beekobanye ne ofisi ya Fiona Balungi kati bano abafere kye bakola bagenda mu obukiiko president bwe yateekawo kati ne bagamba Fiona Balungi nti atugenda kubba acres 5 n'ababuuza mu mpaako mmeka tukuwaako 3 kati ye n'ayiwa amagye n'atandika okutiisatiisa abantu nva mu ofisi ya president sina in fact Fiona Balungi njagala ntegere bulungi ettaka liri square miles 4 Diani anti nkugambye nanyini wali ayina ekyapa Ntambala Faustine Katimba ayina ekyapa bano be bamuguza bano be administrator bano abamuguza Besuseba Nanyonjo ne Namatovu Florence be administrator bali bana b'omugenzi Yoswa Kyeyune Lwembaawo be baguza Ntambala Faustine Katimbo kati obuzibu buvaawa kakati bo bwe bamuguza bagenda okusanga ye bwe yaligula kwaliko bannakigwanyizi nedda kwaliko abaali bba kwaliko ababbako kubanga square miles 4 yikazi bampitirivu kati bo ne bamugamba tugenda kubeerawo ng'abajulizi
okulaba nti tujjawo bano bannakigwanyizi ffe tetubaguzangako ye ekyapa baakiwoono yenanyini ttaka okitegeera kakati era abo abamu ku babbi be banono yakwatiddwa bamutadde mu kooti nga omwezi guno bamukwata bwa wano Makerere abamu kubesenza ku ttaka eryo abamu ku babbi abaali baba kati ono gwe bakute yali atuteko yika ye Mwesige Amos ye kabisa 35 nga zayina naye ali ne banne abalala nabo babbako ettaka lingi naye nga bonna kiriki yemu kati ono yagula basigazako square mile nga 3 square mile namba nga bagitutte square mile namba nga bagitutte kati bano nabo balaga nti balina ekyapo oba tebalina balaga nti balina ekyapo ekyo ebyapa ebyobufeere kulino lye basalako naye ng'ebyapa bya bubbi bano abaguzooli bano tebabamanyi nga abali ku ttaka eryo tebabamanyi bano ba administrator tebabamanyi ne bano bo bajja wasiko ya mailo zennya abaliwo bano abaguzooli ati nkugambye lyali lya mugenzi ono yalifuna mu 1920 mweje tojukira edda bajaja baligulanga na sinji nkaaga 5 ne bamuwa square miles ne kuba tinga tewali bantu kubanga omanyi nti mu myaka we twafunira obwetwaze mu jenkaaga eyo Uganda yaliteweza abantu milioni 4 kati webuuze eba yaliteweza abantu milioni 4 we twafunira obwetwaze kati webunye takoloza lya ettaka limu lya abantu baberanga ne square miles ngana muntu omu yalina kati yali yatunda-tundako nikwasigala weryo okitegeera so nibagezaako okulibba nga beekobanye ne poliisi BRDC okitegeera kati BRDC bo kye bakola bakolegana ne bana ababbi b'ettaka RDC namuganze nkulira security mu district kati nze nja kolegana na RPC fe mutuwe sente bweziti kati mwe kye muba mutukolera mwe mugende mu court mufune court order eraga nti lino ettaka lyammwe kati tekuli basikota kwebali kati bonna bababonyabonya dda babakonera ebintu byabwe kyovola abantu ono omukuba buloka omusango ogumu kuje bamuvunaana safety gwa bubbi nti bakone ennyumba z'abantu n'ebimpyo ebyaliko kubana ono yennyini ono yaligula ono Ntambala Faustine Katimbo y'omu kubaali bazimbako amaka n'ebintu ebirala bonna ne bagakoona n'ebintu byonna ne babibba okitegeera kati kwe kwata ono kati lino ettaka lyoyogerako lyerireetera Siraaji obuzibu lino lyennyini kati lyenjogerako lyeryakwasa Siraaji era tosobola kumuyita nali Siraaji naye nga mmanyi ng'omusajja wange yagamba saagala kufiira bwereere n'abyesonyiwa kubanga Fiona Balungi yalaga ali waggulu nnyo ne bano Brigadier ya Lukyamuzi bonna tayagala kumanya n'ensonga y'ettaka ino okwatibwa n'obwegendereza so kye tuzze twogerako wano kyettaka wano mu Buganda liteekwa okukwatibwa n'olwekyo tetugenda nze nga pulezidenti wa Buganda First ne bannange bendi nabo tetugenda kuganya mubbi yenna mukyala Fiona Balungi ne banno lyakamanye ng'akoza n'owebwa ze president Museveni goyogera ku advisor ku nsonga z'ettaka atula wali ku Kingdom Kampala ku mwaliro gw'okusatu awo asinziira okola emivuyo yonna Fiona Balungi agenda ne ku kibanja ky'omuntu n'agamba nti kati gwe nkusaliddeko wano naawe twalako wali n'aligabanya nga yeefudde na kooti twagende wakiseyo ne kwezo ojjukira keesi eyo yali ewakiso waba mukoddomi wa kwe era yali Fiona Balungi yali akoze naye yakabanga Fiona Balungi ng'amusibyeko n'ekisango oba kya butemu yali alina ekisango ekinene robale byebyo bye twagamba abantu abajjudde ekawo eri mukomera be baateekako ebisango sange ebyo bali ebavundira ettaka lyabwe baalibba okitegeera kati bino ebintu byonna President Museveni yalowooza ateekawo bano abantu kuyamba bantu naye ate abateekawo okubba bantu kutuuka ku mataka g'abantu ne babageininga ne bali ababbi ba buloka ne babba amataka g'abantu abantu ne basigala nga babundabunda naye nze mukyala Fiona ebyo bye bakola Siraaji Rubwa nze tosobola binkola kuba nze ndi waggulu nnyo ku ggwe Siraaji omusajja wange so n'olwekyo twagala abantu bano bannannyini ttaka lino bafune obwenkanya abapoliisi abeekobaana mu ttaka lino omuli ba RDC Nankunda Sharon RPC Onene Ochani n'abalala bano babakulu mpagi n'abalala bawawaabirwa mu kakiiko akakwasa empisa mu poliisi PSU nga babavunaana okugenda ne beenyigira mu mivuyo gy'ettaka ku ttaka lino n'olwekyo akakiiko ako kakyabanoonyerezaako ne poliisi PSU twagala mutuwe ripooti mangu ku babbi bammwe bano mubagobe mu poliisi kubanga bano IGP byakagaba bano tebakyetaaga kubeera mu poliisi yes
kubanga omuntu eyeekobana poliisi oyina buyinza bugoba muntu ku ttaka okitegeera RDC toyina buyinza bugoba bantu tunafuna side ogame buloko mwali munda ti buloko mwali munda era ebifaananyi bye tugenda kubyatirawo wano babirabe yono Mwesige Amos ali wano Makerere Kavule bukiriki bwabwe businzira wano Kampala kati we butuuka eri mu kyalo bakolegane Fiona balungi ne batwala amaje abantu bo mu kyalo bamanyi kati gwe tuuka eri waffe Kasando oyiwa amaje ku kyalo labo bakunasigala ko omuntu bona abantu babagenda kubasengula waliwo omukadde gwe twayogerako ono ow'ekijumba eno ekiyuni mu district y'Emubende ekaze 18 bazibba kati ali wano Kampala abundabunda ne bwafa kati waliwo bamuziika omuntu alina eka 18 nga alina n'ekyapa Ssekabaka Daudi Chwa ye yalimu n'amuwa n'ekyapa naye kati abundabunda mu Kampala ali wano Bukasa wano talina waabeera myaka 97 kati weebuuza ali ku ndebolebo yakufa singa afa olwaleero bamuziikawo so tetugenda kukkiriza babbi battaka kuyinaayina era njagala kubakakasa nti keesi eno tugenda kugigoberera okutuusa wonna weenaakoma okutuusa nga tutuuse ku ntikko yaayo ne keesi endala zonna ze tulina nga Buganda First tugenda kuzigoberera kubanga tetugenda kukkiriza babbi battaka kukola ki kuyinaayina wano era omwami Ntambala Fausini Katimbo ne bana abakyala tugenda kugoberera ensonga zino kubanga bana abayaye kibakola fayiro bwogiteeka mu kooti kuba eno keesi yali ya 222 ndowooza ogiraba kati fayiro bwogiteekayo bagenda mu ofiisi ya DPP ne bagulirira DPP fayiro n'agikola ki n'agiyitayo ekiboga nejja wano e Kampala olwo biba biwedde kubanga omulamuzi ajja kugamba nsiina bwe ngenda mu maaso na musango we wabanga fayiro teriiwo ekyali wa DPP akyagyetegereza eyo zimalayo n'emyaka nono abodojuzi bamulonda kati oba ye principal judge bamulonda kati president anana kulonda DPP mulala ne kati fayiro ziri eyo zitudde enguzi eri eyo ewunya n'okuwunya abula enguzi eri mu bitongole ebyo kitegeera so abantu ne bawunzika nga tebafunye bwenkanya neffe nga Buganda First tuli beetegefu bwe kiba kufiiririra abantu baffe aba Buganda tugenda kubafiiririra esemba bule emivuyo gye tekagijjudde bwogende Nakaseke eri Antonde waliwo abankubidde bali Kabaale sewo Buganda First naffe Kabaale eno kati bane tukole tuti ne Kabaale ne babagoba kuta bwe takabaali omuyindi liyo olusozi lulamba ate abantu beyo manyi balimira mu nsozi bonna n'abagoba muyindi akolerako biki naye alima bw'alina byobugagga byagenda okusimako bye baazuula ate wali ebyobugagga tomanyi kyatuuka waffe Kasanda eyo kasabazuula ebyobugagga abantu bonna bwe Kasanda bonna abantu mugololi babafuumuulayo ensonga ezo tugenda kuzirondoola ababbi bano tugenda kubalabisa eno MS Media we muba temumanyi guno omukutu ensi yonna egenda kutegeera baani ababba amataka ne baboonyabonya abantu ne President Museveni akirabe kubanga kyekisinze n'omukyayisa wano mu Buganda babbi battaka abantu bakyalina we babeera yes kyekiri kye wali oyogera nti wali kyokolera mu bbanga buli kimu olina kikolera ku ttaka ttaka yennyaffe era nga bwe twakyogera ttaka yennyaffe ttaka olina okutandikira buli kimu yes so n'olwekyo mukulu Ntambala ne banno mugume mumanye nti ensonga eno kenjikutteko sigenda kuzikiza nsiina kinnemere tugenda kutambula ne MS tugenda kufollowinga kuba MS ye muntu afollowinga ekintu okutuuka ku ntobo yakyo era mwe mukitegere tugenda kufollowinga keesi eno okutuuka ng'ekoze eki ng'ekomekerezeddwa nga bannannyini ttaka abatuufu bafunye eki obwenkanya yatandikire ku candidate wa NUP Ebukedya gwe bali bagambye nti yabula bamuwamba ne naganze tebana kumpamba Asiyo Florence oba Asiyo Florence kati yagamba nti family pressure yamusukkako kubanga alina Waitanita Mongi NUP ogaba tikiti tesooka kola background check kati kyekizibwe nenoonyereza ku muntu kyekyo kye tuze twogera wano nti bino byonna singa wabeerawo akamyufu nti mwategesa akamyufu Ebukedya kibanguyira nnyo okufuna bakandidate kubanga wano bandibadde bagamba nti abaali beesimbyewo okuvuganya mu kamyufu bali 8 naye kati ono we baba bamuganye katuleeta ono we baba bamuganye nga mutoola butozi ku nnamba eri naye kakati temuyinaayo na bakandidate be mugamba nono Asiyo tewali abadde amumanyi talabikirangako na wantu wonna tetumanyi na waje bamulonze ayinza n'okubanga n'Anita Amongi yennyini yamubasindikidde ne balugwamu nga yabagambye nti agendayo gwe bagambye nti nze kati nvudde Bukedya zoba oli tebamusobola kati labe nze ebiwandiiko byange bibino banzala Bukedya ndaga muntu yange yiino kati watuse wali ku kitebe ne bamulangirira n'amaana addayo n'amugamba nti maama omulimu guwedde
era bagambye nti bwe yava wali ku kitebe yasala busazi mpaka mu parliament ntamu inamuyozayozo kuvaayo namusubiza omulimu olwazzeeko ebukede yakati akatambi yakakoledde makagani tamongi gali amanene agebukede yagiwalapa yakakoledde naga nti ono mama wange zisobola yaka akati bwe naba ngenda kuvuganya ngenda abantu bebukede yakubagamba kyakoze buli kimu muvuganya kikyatakoze tena kyatakoze Lebo muvuganya no speaker ne mpampa ngo tubasoba ye family najidda wabanzo alukukerwa nupu mundeko ze mumveko Achiteke mumveko ochite kati kyecho kyetwabagamba nti abantu buli we mukola ebikolwa ebyekifere munzikanga mukoze ensobi nyingi ni kyecho twayogera kono yatwala kadi Jamiru Kivumbi owegu wa Bukoto Center okitegera kubanga ebintu buli we bibeeramu obufere kuba ogamba oti anti wafulumiza listinga ono kwali ate noga nti ate ncha kakati atano diyazeeko kati ono yabadde kigwe wasoso fulumiza list mugamba mwekenenya buli kimu mwamutaddeko mu nsobi mu ngeri ki okitegera Chobola Jamiru Kivumbi abagane munantwala mu kooti listing nja kugireete yasoko fulu temuyina nsonga za Simba ze mwawadde nti mbunzija ku list ya card okitege temwategeka kamyufu ye ground muzipimira kuki kati ku ground bagendayo singa bagendayo bategedde ono muwala nti aina wayitanita mu tebagendayo kati omuwala ye yabateka butezi kabadi ne bakagwamu mufunza Anita Amongi yazanya omupiira gwe n'abakuba kati ziri 3 bwerere Bobi Wine ali wali ayaya nabamuwambye ne family etemanyi jeri omwana agandi mumveko Bene ni muka AC tebampambanga kanira bagamba ati bampa. Kitege mogera sibitegeera. Sibitegeera nze bye mungamba. Katitegeza kachiko kabasebufu tekakola tekanoonyereza. Tekanoonyereza tiwaliwe kanoonyereza bali bafere basinzira wali kati ate wakirabira ku Zahara. Nti agenze mu vetting misana tuku njagala umani MP Kampala. Bugenze okucha mbu ate yazze kiro nakola vetting ya Makindye West. Ekiro kitebe kisula kyo. Mbu yadda yekiro nakola ubwe yagamba mbu yamala nakoma we kiro ne tumuvetinga ate go nesebufu kuba andi yita ina answer kubanga nesebufu wali naye musajja watu bamu kasita yafuna kakadi manga ffe tukuwadde kakadi beerawo enakawa kati ebisigadde musajja watu naye alaba biki birabe kati gwoza wala okubuuza omuntu yenna ku NUP anombuuza asiyo je yava nakubulirawo tiwali bonna bamulabirawo nibawaga Anita Amongi Rams bamulabirawo yakera mbu yagenda wali wa Rubongo ya namugandi sebo nze mbeera bukedde ya era je envudde kati tubadde anti tuina je tugenda anti obadde ogamba anti nzize kati Anita Amongi ze ngenda kumujja amanyo ogalina tya mumunteke wali mu press conference ndiona solo okwe financing nje sobola zirinze sina chemba banja mu mpebu week flag nibaga ate katubadde wano nga tuli mukuya yana abamawuli ejukira bali abagala tambulya kuchagulanyi babayita bwisi ne bateka wali akameza ne bamula bangiri nawaga kasa yavaawo nalinye mu rukati bamanya naje yakwata baddamu okulaba enkeera ku polling station intatuse Bobi Wine je yatuze olukungana lwa bamawuli kati omuntu ali ku level yone ogamba nti yagana bwa president gatoli informed ndi ku kintu kyonna bakutomeza butomeza kyosanga kyotomera okitege kitegeza tosaanira na kubeera president kuba tofuna information yonna nange kenyini sola kumala gogera buli kyensa nga president wa Buganda first of all abantu newe mbanze wano nzija na biwandiiko sijja buzi nziye buzi ndi kakati kino ne kini kyabadde ejini so batomedde ne batomera eyo bulanda bagikoze yawedde Anita Amongi asekera mu kikonde abula yabazannyo omupiira yabakubye 3-0 kuba strategy kati gwanda osubira Tayebwa agende eri azanye emizannyo gye ne Tayebwa walabibu yagizanye amaloji zanye emizannyo kati Museveni yandibadaga nti gwe speaker oli munafuka ntekewo mu myukawo kwa yaza no positive cheza kusinga amani ekitu Anita Amongi yadde kunyokuteka wewe yadde okufira wo naye okuleka naye nga jjano positive wanga yamadama zo kitegera nti Tayebwa kiwedde kati nze mbeera nti ate mabega wo mu myuka wange jajja bamaze okukuba gola Uganda tokyayina maanyi akatambika nono kabamazizemu amaanyi aba NUP basanyaladde era basanyalavu nnyo so bwekityo bwe kyabadde tewekanga oli onabe nali mubanja bafuna kadi ze NUP era bangi nalabira bongo yanga nti abasinga babaguze ne babajjamu twasimbawo bakandidate binabiri mu batanda naye abasinga obungi tumaze olya mawuli nti babaguze kadi bazisuddewo
nga mwina none yajingiride receipt wana ali mukomereka we ono we Kasambi bamusindise ku remand kujingirira receipt forgery ate forgery emyaka 9 ekibiina linda ekibiina kya muwa sente tekyamuwa musajja watu nabona wanaga kamalega jingirira receipt agano tuka bateka mu receipt namba ngesoma ate gwavuganya naye kati yajijjawa abanda yasekera muri naga abanaye nalabya abajega bano kati yani piti yataddeyo candidate eyo ate yataddeyo ate kati aliwo yani piti atenga yafunye ebizibu banaye so bwe kitobo kyabadde mu bagundi bano nefuna n'obuzibu bwayo kivumbi gwe twayogerako nabye wandike gaba fulawo bibiki press conference batuze aga nti abasinga obungi babaguze chobola Flavia Karuleo no MP we Kasanda omukyala yagambye twetufuna ya 5 tujja kuba tugezezaako tujja kuba tulwanye naye 5 muganda wa nkuluno nga bagenda kuba bakasitana kwebyo bye mukole mwabagenda ne kumala logobote ne mugasinza kati waliwo brand esinge eyo yabadde blanda Bobby Wine bukyanga akola bulanda bukyanga akola nsobizi takolanga konsobi nga je yakoze kumala logobote nani ani amubalira ani amubalira mujeganya asema sima luongo yanti yamubalira ne kata na bamutomeza jukira bali bakozi ba state nagamba bajja kiro sawa 8 mu byambalo bya majenga baba wemirimu tewali asobola omuntu asobola okubulira luongo ya ne kata nawe bajja nze babi ne kyagulanyi tuli bantu basatu fekka faba asobola okubulira beba mubalira ebyo tigenda kumala logobote ngane president Museveni atali Muganda kubanga Obote yasinga kosa bantu ba Buganda nene president Museveni atali Muganda so akugalinyako ninge yamulaba president Museveni je yasokerero naye teyalinnyayo tasobola Muganda wange rabo yava mulaleze yadda wali kusinkana bana mabulire ku state lodge ekiro teyalinnyayo yakate mundetera bizibu zena mulaba nalaba nge yalinnyayo kye kitu teyalinnyayo so jajja naye yagana okulinnyayo ngate si waayo kati gogendo tyano olinnyayo ngo Obote yalumba olubiri natemula Muteesa kubanga yamuwangangusa teyakoma kumuwangangusa namulumba ne Bungereza gye yali namutemulirayo kati fe tubeere naawe era tukuwagire nga Buganda wamaze okweryamu olukwe kati genda akalwoboka noonya Bunyolo oboka ddayo kala abalango bakulonde ofuke president nefe wante tugenda kulonda tongamba ati batambula nabo tebamwagaliza tebamwagaliza balubongo ya kuba bali bakozi bajjajja nebye bakutomeza ate bubi nnyo era jjajja yalabye akalulu akasinga obwangu talabango kisanja kiwewevu nga kino mu myaka gye gyaberedde president talabango kisanja kiwewevu nga kino Talandi Paulo Bia pressure zamukubyemu wadde yabadde amuvuganya minister we naye ate jjajja yeta nakubwamuko wadde ka pressure nakamwali kawewevu kere kati kyogamba bana batambula naye bali mu kukola omulimu omutuufu bakola omulimu omutuufu bulanda katana bakola omulimu omutuufu ogwabatumwa kuba kati bamukozesa nsobi ku nsobi gwe nodda mawulire nti oyo kati ebyo si gwoyina n'okubyogerako nga president w'ekibiina nti oli bamuwambye bwesooka weetegereze bana bafuutu soja bo basooke boogere nene awo ofuse fuutu soja sooka weetegereze enkomerero yaakyo gwe yogera ng'omuntu amaze kuzuuka aze ne wali ku kitebe alinamukwewako obujulizi bannaye bampamba naye kati womala okukyogera nakugamba nze siwambibwangako boogenda kwogera ki ekitege loza byabakalidde ku matama kati gwe saawe no oli mukuwaana Obote nga bwali omuzira naye nga ffe Obote wano mu Buganda Obote tumuyita mutujjuka wenkene twamusikiza nambwa embwa ye yasikira Obote wano mu Buganda kati omuntu ali ku level eyo odde muganti oli muzira wa Uganda muzira kuki Munkaaga mwebiri obwa president bali babuwanga nga babuwa president waffe yasooka teyali Obote yali kabaka Edward Muteesa Obote namwefuulira namutemula kati oyo abeera muzira wa Buganda wano mu Buganda abeera muzira weyeeramu endowooza Bobi Wine yalaga nti ngenda bwa president wa Uganda ate Museveni ngatagenda Museveni president wa Kenya ati Museveni kankubuulire ebyo ebintu nakugamba wano kumbiranye eriwo wakati w'Abajaluwo n'Abachukuyu tesobola kuvaawo olitakulimba Nodinga abadde king maker wa Luwonyanza naye nga waliwo byatasobola kwogerera mu Luwonyanza Abachukuyu ne bamuwuliriza nga tebiri ku Bachukuyu nga tobabuulira okitegeera yes kubanga Jaramogi Oginga Odinga Kinyatta kye yamuyisaamu
nga yali vice president we kye yamuyisaamu n'entulugunya gye yamutulugunya n'ebikolobero bye yamukolako abajaluwo baali tebasobola kwagala bacuku tebali baagala mpaka Kenya lwerisaanawo kati kyekyagwa ku Buganda nerango kyekyagwa ku Baganda wakati wa Buganda n'abalango kyekyagwawo ekyo tekiribaawo tebali basonywa gambye ne president Museveni yali tasobola kukola blanda bwetyo era tagikolangako ebbanga lyamaze wadde Obote bamuziika eyo Museveni avumirira nnyo Amini tatera kuvumirira nnyo Obote naye era tosobola kusanga Museveni ng'agenze ku malaalo g'Obote abirekawo bulesi n'abirekawo bulesi era bwe yagenze yasinkanye Bakena n'asinkana b'emupi beeyo n'abakulira ennono zeeyo naki naye yagaana okulinnya kubanga ekyo oba omaze okubala ekibala ekifu mu by'obufuzi bya Uganda kubanga Obote teyatulugunya na Baganda bokka n'abakabira endala n'abanyankole kubanga kati buli omu akivumirira banyankole bakivumirira abanyolo bakivumirira bonna nono yalaga yagala Kalulu yayagala kuba mugatta mumba mwagala okwawula kubanga leka abe mugatta Kululi yagende wakadaga n'amuwaana tiwali mutawaana kuba Kadaga talina nnyo bikolobero byakoze yagende wa Ayume Francis Ayume n'amuwaana era n'awaana ne mutabani waayo Dr. Ayume era kati ali mu parliament tiwaliwo mutawaana naye golooza lwaki ku kino tuvuddeyo ne tutabuka kubanga bw'ojooga ensanafu tozitulamu butuuzi Kyagulanyi Bobi Wine otudde mu nsanafu kati kazikulume ogenda ziwulira n'ataano mu ababiri bwe mubadde musuubira tebaliiwo kati embooka egenda kukaaba mwalabye Buganda nnyo banyiivu nnyo ekyo kyali kyo kikolimo mu Buganda Obote kikolimo nga bwe bagaa nti ekyo kikolimo okitegeera kugambye nti ne Museveni omunyankole yandibadde agamba nze ndi munyankole ebya Buganda tebinkwatako naye naye atyayo olw'ebyaliwo bulinga atasoma byavaayo kyobola gweobuuza nti ani amubalira mu byobufuzi ani akubalira okukola ensobi ennene bwe ziti abamubalira bayinza obba nga tebamwagalizaako wadde n'akamu saagala nkulimba tebamwagaliza so ensobi ze yakoze ye yennyini agenda zisasulira mu kiseera kino ekitali kyewala kubanga mukalulu agenda kisasulira ogenda kulaba ne balabanga mmwe abasosoze ennyo mu mawanga tewali Buganda esembeza abantu bonna n'ekitebe kya UPC kiri wano Buganda esembeza abantu bonna naye Obote nga ye Obote kibye yatukolako tetusobola kumusonyiwa abalango tetubalinaako mutawaana wano mu Buganda bwe bali naye Obote nga Obote kuba kino si kyabalango bonna Obote yakikola nga ye teyakikola ku lw'abalango Obote teyakikola on behalf of balango yakikola ku ye ng'omuntu n'ebigendererwa bye yali ayisaawo tebyali byabalango byali by'Obote ng'omuntu so tetukiteeka ku balango tukiteeka ku Obote kubanga akena wali wano wali olabyeko abalumba ekitebe kya UPC wali Betty Amongi wali atambula muno oba ye minisita wa genda kati atambula waliwo olaba bamutawaanya atambula n'akola emirimu gye naye tetubalinaako mutawaana naye Obote yafuuka kikolimo Obote ng'omuntu Obote kawenkene yafuuka kikolimo wano mu Buganda tetusobola kukkiriza bulande era eyo ensobi gye yakoze ziriwo embeera nga ngenzeera ngo mbeera ye abalango nina mikwano gyange bangi naye nabo bennyini bakivumiridde baga nti Bobi Wine yakoze ensobi kubanga Obote bye yabikola yakukola bintu bibye nga ye Obote okitegeera tubadde twogera ku baana ababbi b'ettaka ba Fiona balungi bye bakola nga babikola under State House babikola under President Museveni babikola ku lwabwe ettaka balibba ku lwabwe olowooza bw'asaba eka 8 kubako eza President oba zibazize nga ttaka liri liba lirye okitegeera so ekikolwa Bobi Wine kye yakoze kitwenyamiza kyemuva mula nti emitaafu ginneetimbye obwenyi nga President wa Buganda first nzize wano nga nagakola sirina Bana endoza ne program ekome wano. Amaanyi gakuwedde. Ulira amaanyi gampeddemu. Nendoza. Era nalabye Bobi Wine nga agamba nalabye ne babloga bye nga babitambuza. Bwa abantu ba Buganda bazire enkuuka tebaddamu kulinnyayo. Bano bayisi Malubega abani ndaba babitambuza ku mikutu. Ati Malubega nene hadithi. Ajibwa hadithi. Ati baba bloga ba Bobi Wine balumbuye nalabye babitambuza. Bani abo baleke baleka abo tebaka kati enkuuko omukolo gwaffe gwegwa omukolo Ssaabasajja kwasiima ne tumulabako n'atuggalirawo omwaka omukadde n'atugulirawo omupya osobola okugwogerako kuba tuyagala gendayo bireke
Lwaki musigo obuchayi bwe mutagenda kumalako nabo? But nawe ndabanga asigo obuchayi. Sina mugambye nti abalango bangi mikwano gyange. But lwaki ate mba muchawa yaliko kingmaker. Bye yakola yabikola ku Obote. Wano Obote twamwagala nnyo ne tumutuma n'erinnya erya Bwete. In fact nga linnya lya Mamba kikoli mo kyennyini. Nafa be Mamba bannange. So program Mwamwale yali Bwete. Tukome wano. Kwa Obote kitufu omukazi oyo gwe yawasa Miria. Miria Kalulu Obote. Yali wangeye. Yali alina kufumbirwa Katikiro wa Buganda obudde obwo. Obote namwezi nga prime minister. Namuganda ate katogere wa prime minister wa Buganda nga wa Uganda wendi. So be yakola byali biti. Kamanyi wekali byali bingi. Yatujoga nnyo. Sana fu yazijoga nazitula mu Gambia. Bwe yasindika amajo okulumba olubiri. Yetukira n'okwetukira kuba yasooka nakubanga amasimu. Mulabe mukakase Muteesa afudde. Mukakasa afudde. Bwe bamugamba naye omulamu nga tetugulaba nalowooza balimba ne yetukira ne mu lubiri. Akakase ddala Muteesa amutemudde. N'atemula abantu bonna abali mu lubiri bonna n'abatemula. Muteesa n'ayiya n'adduka n'ayite Mawogola n'ayite Kochi n'ayita wa n'agenda oba yayita na Burundi. N'agenda mpaka Bungereza. Naye Obote tekyamumalira ne Bungereza n'amulumbayo n'amutemula. Kati oyo omuntu Bungereza yamutirayo. Ye yamutirayo ye yamuwa obutwe Bungereza. Ye yakola akabadi akawa Muteesa obutwa. N'aka akabutwa ye yamusindika n'aka akabaga ye yakateekateeka. Obote kali kabaga kamazaalibwa ga Muteesa. Namuwerako obutwa. Kati oyo omuntu tumwagale. Sina buzibu n'abalango naye nze nina obuzibu n'omugenzi Obote. Siri agala Obote kubanga kawenke ne byatuyisako mu Buganda tetugenda sobola kubikkiriza. Tetusobola. Naye kandidate wammwe Kyagulanyi Omuganda ye akulaga nti salusi azimukubira. Anti nkugambye njogera ennaku zino baga nti yayokyezza. Yayokyezza ng'enjogera bwera. Yayokyezza. Okitegeera? So Bulanda zabadde akola ku bano bino bya kadi biki byonna. Obufere bwonna bibadde. Omayina baga nti abantu abakoze obufere babye ku bantu ssente bakoze buli kimu. Naye mbaga naye bye mukola bijja kubaddira ekiseera kyonna. Kuba Bayibuli ega tosaliranga muntu musango. Kubanga omusango gw'omusalira naawe guli kusalirwa. Kati ebibye muzze mukola abantu. Bwe mubabba ssente nomubamye kadi eno mubakozeko ebikolobero abaana b'abantu bwe bajja okusaba kadi awo mubeeka kati kako mukoze buli bikolobero byonna naye nammwe kati ebikolimo by'abantu bibaddidde kati mukiraba nze nkugambye basabye abaka 5 naye n'okuweza 10 kati bagenda kusiitaana kubanga ebutambala embooka ekaaba bw'ogenda ewa embooka ekaaba butambala yakabye etya ewani Aisha nomination bwe zawedde walabyeko omubaka wa Nupu yenna ave Butambala ayise ebivu. Nkyalabi. Wadde kala akubyeyo olukungano lw'abantu 8. Emboko zakabye bayise na mabega wa kizimbe kye badde banomani nga bamala okumunominatinga. Ababuuza wano mugira wa wano. Nga bamuyise eri emmanju nga afuluma. Kati bani abageno mulonda. Era borders zabagise zanga mbu bantu. Kati balina ground okufuna kadi. Ate ziriwa. Balina ground okufuna kadi. Chobali ground. So, kyekyo sebo ndoza tusibula aba. Kati ndi mukulaga ono obudde ziweze. Zaweze. Kati Hassan Nsubuga. Buganda first. Naye obukyayo obwo ndoza nze njagala obukomye ekyokubiri. Owulira? Omuntu yenna watuka awantu awali munnabyabufuzi nga ye godfather waawo. Alina okukola ekisoboka kyonna okusobola okuwininga emitima gy'abantu okufuna akalulu. Nti Museveni kyoba tayagala bululu erango. Kati kyogamba erango basobola okulonda Bobi Wine. Dwa kinedda. Erango. Gwomanya akadingidi akena Bobi Wine bwe yavuddewo n'agamba nti n'akubira jjajja n'amugamba nti maze kikozesa ensobi kigenze. Kakati jjajja tuli naawe kubanga era mukyala wange minisita Anita Amongi bali eri bakuta akadingidi ka jjajja yekka. Tosobola kubabulira. Bobi Wine Anita Amongi wa Beti Amongi. Mukyala wake. Siye minisita wa agenda. Bali mukutira kadingidi eri jjajja eri yekka yatambula. Nina itasobola kola branding. Eyo genda kumala. Tasobola jjajja. Tomuteeka moyo gasiya ona. Tugenda koma wano Hassan. Tukomewa. Tutandikirawo. Wona bado siziro kubeera ngo twaba ne Hassan Nsubuga munnamateeka president wa Buganda first. Tukomye wano leero tutandikirawo olunaku olulala akuume atakumira mpeera wangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka. Awangaale baffe.